What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Your testimony. Aboluganda mukama yebaziwe. Amina. Amanya gange nze Nansubuga Sali ali omusiramu n'endokokera ddala. Nebaza mukama ankoze bulungi. Musumba nali neewola looni mu banka naye mukama yansaasidde nagimazeeyo. Nasaba looni nga njagala sasulya emyezi 8 n'emyezi 5 olw'essaala za pasita Musumba nagimazeeyo. Kyokka bannaye. N'ekirala kye neebaliza mukama Musumba emmotoka yange entono nagiddizibwa. Era weeri awo. Oze nayo. You came with it. Ati wiiki singa 2 nga nzija nayo. Ne kaadi yayo ngiina. Simuluzo nze mbiina n'emmotoka yange ngiina. Kyokka bannaye. My friend. God bless you. Mukama kwenye omukisa. Genda mukama akole bisinga Go and Lord do more things than that. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gange mpitibwa Nampija Mera Sumpta nga nviridde Kiboga. Nze kyensooka okwebaza mukama olunaku lwe nasooka okujja wano eno nalina ebizibu bingi nga sisobola kusoma nga bwe nsoma nga ekintu kiŋŋamba sijja kusoma naye kati neebaliza mukama kati bwe nkwata ekitabo nsobola okusomera ebintu n'embiyingiza bulungi mu mutwe. Era Musumba nsaba onsabireko mwezi ogw'Ekumi tugenda kukola pre-promotions ebintwala mu mwaka ogwokusatu. Musumba nsaba nkole bulungi neme kufuna riteeke yonna mu koosi yange. Genda kituukirire mu linnya lya Yesu. Go and come pass in Jesus' name. What is it that you cannot forget in your life? Nze musazi John Matthew nga nzalibwa Bukomansimbi. Najja wano Musumba nali nina gwe manja sente zange. Ali Nsambya nali Bukomansimbi nga nsuubula emmwanyi nga mubanja $2,000,000 naye nga buli wengenda yambuzaabuza nfuulinga bufuulinzi. Musumba najja wano nompa empeta yiino empeta yange nali ndi wano nga naakajambala. Musumba musajja nankubira essimu nampa sente zange zonna era kati nsuubula matooke sikyadda mu kyalo nsuubula matooke nga tunda nakasero. Mpozi n'ekirala nina obujulizi nze nzaalibwa Kabulasoke Bukomansimbi ekisaka Mpaama ye wajjajjange Kimera naye bano aboogerera Pasita Yiga mumala budde bannange mumala budde. Kitange Kakoza Emmanuel ayogera ku Pasita Yiga we baakula ku kyalo kisaka Mpaame Bukomansimbi agamba nti Pasita Yiga yava buto nga akola mirako bazinganga obupapula nga baana bato obupapula nga 10 bwe buti Pasita Yiga nga babuwandiseeko amannya Joani Akiramu bwe bityo najja n'alondako n'agamba kano ka Joani ne bakazingula nga keeko nga mwana muto. Kati gwe saba vali eyo olina kyotunoonyako bunoonya. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap hands for him. What is it that you cannot forget in your life? Nze bampita Ivan era siima mukama eyamponya okufa ku lunaku lwa Sande lwe nali e Sudan. Nze mbadde mubbi wa nte lukulwe. Ngobbe ente. You could steal animals. Ente ku mazzi awo ku River Nile tusomoka nazo mu mazzi. Kati ku lunaku lwa Sande nawona envubu zaali nnya. Envubu? The hippopotamus. Ndi mu mazzi nina ente envubu katono nnyo zindye naye nagamba Mukama Katonda nyamba. Osomoke n'ebibbe. Era nasomoka nazo ente zange naye nga lwakuba kale banyaga. Ekitegeera? Bakunyaga. You're bugged. Kyakuluma nnyo nga bakunyaze. Nnyo Pastor. If you compare abakuba sente those who took money,
obulumi bwe wafuna the pain that you received, n'obulumi bw'oli gwazibbako and the pain, the one that you got the man from. bw'okompeyalinga ku mwembi ani yasinga If we compare you and him, who is okulumizibwa more pain? pasita nze nsinga kubanga weziva waliwo barakisi oyita mu barakisi olwona amasasi busaale nvubu goonya biki byonna okitegeera kyokka n'otuuka eri ate ne bakunyaga n'amalayo omaze ebbanga ki mu bubbi bw'ente How long have you been stealing animals? ndi mu mwaka pasita ozibbawa Where do you steal them from? sudaani n'ozireeta mu uganda From Hey. Sudan to Uganda? era tebakukwata ne bakubira Don't they get you? abasudaani nga batemu era naawe olina okubala nnyo ogendayo oyita ku mazzi oyita ku mazzi n'osala barakisi n'obala n'olaba nti mu butuufu ovuddeyo nga tolina kikoseza nte z'abasudaani nte z'abasudaani mwagala mukubira mu ngalo Are you clapping for a thief in hands? kati osaba ki What do you beg Lord from? saanfune sente ogwo omulimu ngulekere ddala ofune sente ogwo omulimu oguleke You get money and stop stealing. ndeke n'ekirala kugula bamalaaya Yes? Pastor, nga mbaguze obagulawa Where do you buy those prostitutes from? ewali wesitamanyi dayiro alaaya obagulawa nawa Where do you get from those kale prostitutes from? sitwiti ki gy'osingiddeko ddala okugula Where do you mostly go? To which street do you go always? simanyi nakumanya obagula wano mu kampala Do you luddawo buy them from Kampala here? uganda yonna ogula bamalaaya The whole Uganda you buy prostitutes from. nagula mbaale nembagula ggulu nembagula embalala nembagula ekampala kasasiro yonna kati owulya nga ogwo omuzimu oyagala mukama gukuggyeko ogwo omuzimu njagala gugende kati n'oli omunyankole ndi omunyankole n'ogula bamalaaya munonga tolina omukazi tolina mukazi sirina naye nina girlfriends naye mbalekawo omuzimu guli negungoba paka n'ogula bamalaaya aye sigula omu naye oyinza ogenda n'ogula basatu bana olunaku lumu nze nkyogera sitya mikwano gyange gindaba abamanyi bandaba nze wamma mbagula wano tunoona kuwonyezebwa wekiri wandyagadde okulokoka era njagala ndokoke fukamira teeka emikono gy'omubanga gamba nti ayi yesu ayi yesu olwaleero nsazeewo n'omutima gwange n'emmeeme yange nga sikakiddwa nsazeewo okulokoka ndokokedde ddala sigenda kuddamu kugula bamalaaya sigenda kuddamu kubba nte z'abasudani mu linnya lya yesu God bless you Mukama akwenye omukisa. kiki olifa tuweerabye What is it that you cannot forget in your life? Since I came here in March, Okuva lwe najja wano mu mwezi gw'okusatu I was coming here when I have tears in my eyes. najja wano nga nina amaziga mu maaso. I'm not a person from here. Siva mu kitundu kino. I came from Koboko. Nava Koboko. I'm a Kakwa. Ndi mukakwa. I came here, Madame Lucy is the one who welcomed me. Najja wano Sister Ruth n'anyaniriza. Up to now, I get a place for selling my things here. Okutuusa kati nafuna n'ekifo wentundira ebintu byange mu kifo kino.
But when I come, when my husband disappointed me, naye omwami wange yali yanvaamu. My husband disappointed me. Omwami wange yanvaamu. Now from there, when you started praying for me, naye we watandika okunsabira, Mr. Pastor Ega, my husband started to raise a phone after me up to now. So the second thing I tell to the people, when you talk Pastor Ega's name, you have touched my heart. Era abantu mbagamba nti bw'oyogera ku linnya lya Musumba Ega obeera okutte ku mutima gwange. One day even I said that I can put Pastor Ega to my stomach. I move with it 9 months. Olulala nagamba nti sookuteeka Musumba Ega mu lubuto lwange ne ntambula naye emyezi 9. But I can't waste time. Since that time I want to see Pastor Ega in his office. I haven't seen, but with his prayers I'm feeling okay. Okuva lwe najja sifunanga mukisa gulaba Pastor Ega mukase mu office ye naye kusaala zansabira kati ndi bulungi. So I want Lugbaras to stand up. There is Lugbaras here. Stand I up. want to sing for you a song to give your heart to be strong. I give you a name. Njagala mbayimbireyo akayimba mukume emitima gyabwe nga migumu. The song, the meaning is, in God people will hate you. You be strong in your Jesus, in the language of Lugbara. Oluyimba lugamba nti muje Yesu beera mugumu. And even you can, when you learn, Mr. Ega, you drive your car, you just go. Meanwhile you are driving your car. Ojja kuba oluwuliza nga ozivuga emmotoka yo Musumba Ega ng'olutese mu mmotoka yo. Mungu marusi bainga minguati miasi matete Yesu aleya igala Mungu marusi anjila bainga minguati miasi matete Yesu aleya gaga Mungu marusi anjila bainga minguati miasi matete Yesu aleya iga Mungu marusi anjila bainga minguati miasi matete Yesu aleya iga Mungu marusi bainga minguati miasi matete Yesu aleya kaspa Mungu marusi anjila bainga minguati miasi matete Yesu aleya iga Mungu marusi anjila bainga minguati miasi matete Yesu aleya Mungu marusi anjila bainga minguati miasi matete Yesu aleya kaspa Mungu marusi igala bainga minguati miasi matete Yesu aleya Mungu marusi bainga minguati miasi matete Yesu aleya Mungu marusi bainga minguati miasi matete Yesu aleya Mungu marusi Yesu aleya. Lindako. Wait. What is the meaning matete? Let your heart be strong in your Jesus. Tete. Let your heart be strong in your Jesus. How do you say the? Miasi matete Yesu marusi. Yesu marusi. Yes. Yesu marusi. Yes. Hey. Okay, God bless you, my daughter. Kama kwenye mkisa mwala wa. God bless you. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa programu yo kikyolifate weerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro